mu mawulire ge tuyinawo oluvannyuma lw'ekibiina kya NRM okuvaayo ne bawakanya ebyava mu kulonda okwali e Kawempe North okulonda council Erias Lumbazzi Nalukola kwe yawangula n'akuwangulira waggulu. Kakati ab'ekibiina kino ekya NRM jjukire mabegakawo twakuwadde amawulire bano baavuddeyo ne bawakanya ebyavudde mu kulonda okwakalulu ako okwakubiddwa. Bano nga bagamba nti okudiployinga n'ebikolobero eby'okutiikinga obululu bo bagamba nti si be baabikola, era bagamba nti akalulu kaabwe bakabejjukira akalulu ako kaali kamaze okubalibwa kyazulwa nga council Erias Lumbazzi Nalukola ku kkaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform yali amaze okuba nga afuna obululu 1,700 ng'obululu obwo bukubisa kumpi emirundi ebiri mu bw'omukyala amanyiddwa nga Farida Nambi eyali akwatidde ekibiina kya NRM bendera mu kalulu kano. Kati bano bagamba nti obululu buno bwe baafuna bo bagamba nti si bwe bwabwe obutuufu newankubadde ng'obujulizi bwonna weebuli obulaga nti bano n'obululu akanaana baali babubbye era nga baayita mu mbeera ey'okunyaga ey'okutiikinga obululu ne bamala ebbanga nga batiikinga obululu mu kaweefube ow'okugezaako at least Nalukola obutabawangulira waggulu. Kakati wuliriza we twogerera nga abakungu okuva mu kibiina ekya NRM bano abeetaba mu kalulu aka Kawempe North okugezaako okuvuganya council Erias Lumbazzi Nalukola wakati mu bikolobero byonna ebyakolebwa ng'ebikolobero byonna byakolebwa ku sayidi emu ey'ekibiina kya National Unity Platform okudiployinga abasajja abajjaati aba UPDF aba military n'ebitongole ebirala byonna. Emiggo bwe baali bagikuba bawagizi ba council Erias Lumbazzi Nalukola abawagizi b'ekibiina ekya NUP. Tewaali muwagizi wa NRM n'omu yalabwako nti akubiddwa, tewaali muwagizi wa NRM n'omu yawambibwako, wabula target yali abawagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati wuliriza ku polling stations ez'enjawulo abasajja badiployingawo emmamba ng'ekigendererwa kya kutiisatiisa bantu babateekemu okutya, then wano mu process ey'okubala obululu bayingizeemu ballot papers zaabwe ze baali basuze nga bazitiikinze. Kino nno kigambibwa okuba nti bannansi baakiremesa oluvannyuma lw'ezimu ku tactics ezaakozesebwa ab'ekibiina ekya NUP. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavaayo n'ategeeza bw'oba ng'oli fuutu soja tetukwagala kukulaba ng'oyambadde ekiraga kyonna nti oli fuutu soja, tubabeeremu tusobole okukola ebintu byaffe bulungi nnyo oba tusobole balemesa okukola bwe bandyagadde okubeera nga bakola nga tebamanyaani gwe badiiringa naye. Kakati okusinziira ku bujulizi bwe batandise okunoonya bano ng'oggyeko ekyamagye poliisi military jaati n'ebitongole ebirala byonna okuba diployinga bagezeeko okukuba era nga bwe bakikola obulungi ennyo bajje bannamawulire ku polling stations ez'enjawulo. Kino nno kirabika tekyagguka oluvannyuma lw'okuba nti n'abantu ba bulijjo abamu nga bagambibwa okuba nti baali bafuuti soja abaasigala mu bantu ba bulijjo talina kimwawula ku muntu wa bulijjo, talina kimwawula ku munnamawulire, ne basigala mu bantu ne baba nga baakwatanga obutambi obwalemesa abakulu bano okubeera nga bakwata ballot papers zaabwe ze baali bamaze okutiikinga okubeera nga baziteeka mu zino ezibadde entuufu. Kino nno kigambibwa okuba nti yali mission wabula nga mission yaggwa butaka. Kakati we twogerera kyekiriwo aba NRM batandise okuŋŋaanya obujulizi ng'obujulizi buno bwe banoonya bagamba nti banoonya ebyo byonna ebyalumira mu kalulu kano ebyabalemesa okuwangula newankubadde ng'obujulizi bwonna obuliwo bulaga nti obujulizi bwonna obujulizi obuliwo bulaga nti ekibiina ekya NUP n'obululu bwe kyafuna ekyamazima obululu bwali butono nnyo, era obululu bwa NUP bugambibwa okuba nti bwe bumu wabwa obwayonoonebwa bamagye bwe gagenda ne gasamba ballot boxes obululu ne butabalibwa ku polling stations ezimu. Era kinajjukirwa nti n'obululu obwabalibwa waliwo polling stations nyingi ezaalekebwa nga zo tezibaliddwa oluvannyuma lw'omukyala Nambi Farida okugezaako okumubbira bamuwa obululu obungi ennyo ng'ate returning empapula ezaaliko obululu obutuufu baali bazirina. Returning officer bwe yagezaako okwagala okumubbiramu obululu obusingako obwo bwe yali afunye oluvannyuma lw'okuba nti waliwo obujulizi obw'ebifaananyi, obutambi n'obujulizi obw'amaloboozi ne declaration forms zonna nga bwe ziri eziraga nti ekituufu omukyalo ono baali bamukubye n'enkoona n'enywa. Kakati wuliza ki ekiriwo. Bano aba NRM mu kutandika okugenda okunoonya obujulizi bwe bagenda okutwala mu kkooti laba ekibatuuseeko. Olunaku lwajjo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'akwata akatambi akamu akaakwatibwa abantu ba bulijjo abaaguma ne bamira pini ne bagamba temujja tubba kalulu tubalaba. Baakwata akatambi naddala ku polling stations ezimu omuli ey'Embogo n'endala ezaaliko ebikolobero bino aba UPDF bye baakola. Bino nno nga birabika bibafuukidde ekizibu. Bwe baba nga bwe bujulizi bwe banoonya bino bwe bagenda okutandikirako.
Kino kyekire Kawempe Mbakwesaayo okubala akalulu wano ku muzikiti omusajja bamukubye wali n'afa batuyiyemu amagye n'emmamba ziizo muziraba bokisi emu ey'obululu ebuze bokisi ebuze tetumanyi gyeri. Abantu bali mu mirembe gyabwe bo bali mu kubataataaganya bali mu kubagobawo tebaagalawo muntu n'omu basobole okubeera nga babba obululu. Eyo embeera eriwo. Bawambye ekisaawe kyonna wano ku muzikiti gwa Mbogo. Wonna bawambyewo bonna abanyumiridde abantu baagala bagobewo baveewo. Tebaagalawo muntu yenna. Banange, what is happening here? Buno obululu bwa wano Kawempe Mbogo ku muzikiti bonna babuyiye. Obululu tewali na kubala. Embeera yeeyo nga bw'ogiraba. Olaba nti nno ebintu byonna baloti zonna baziye nga bwe mulaba bazironda bulonzi kuziza mu bokisi. Abasirikale bali everywhere bazze ne baziyiwa. Emmotoka Electoral Commission ezze oluvuddewo. Bwonna obululu babuyiye bwonna nga bolaba ekigenda maaso abasirikale obalaba bwetala buli kimu ekiri wano kyonoonese tewaliwo kagota counting tewaliwo kubala bululu embeera bwetyo bweri. This is what is happening in Kawempe North by election. Some guys and tanks protected by security came and stormed where election was taking place in Kazangola. But bakubye boxes zonna bazaasiza buli polling station yonna ebaddewo. Ndowooza mulaba. This is what is happening. Ndowooza mulaba polling station zonna. Tutwale box muzipime. So this is what is happening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.